bonna naddala bannayuganda tusabire ebitundu ebirimu entalo. Abantu baffe bafa mu Ukraine ne mu Russia, bafa mu Israel, mu Gaza ate ne mu Palestine. Abasinga okufa tebalina misango. Ffe kye tulina okukola kubasabira. Abajubisa n'okwongera supu mu bintu bino. Katonda abasaasire, abatuwonye, eggwanga lyaffe libeeremu emirembe, ensi yonna ebeeremu emirembe. Ennaku ze tulina ku nsi kuno ntono nnyo. Tuziyitemu nga tulina emirembe n'eddembe, tugende ewo Omutonzi eyatutonda. Celebrate divine liturgy in line of thanksgiving to Almighty God, who has seen us through the challenges and battles of this world. You remember the defamatory case that I had of aggravated torture that was put onto me last year. At the end of it all, I've been acquitted. And we thank Almighty God. We thank the investigators. We thank the judiciary that came up with this. Because the perpetrators or the tormentors wanted to see me in life imprisonment. And unfortunately, some of them are religious leaders, the so-called religious leaders, who are wolves and bandits looking for their own wealth. But we want to say we are forgiving them. And we want to say thank you, Almighty God, for leading us through all this. Because no one would think I would be acquitted from this case. But the truth has come up. First, the case was not viable, according to Ugandan Penal Code Act. Number two, the accusing side failed to locate me to the scene of crime. I was at the seminary opening up the first semester of the academic year. By the time the incidents happened, God should forgive such people. They failed to locate me, to bring the printouts or even the footage. And the case has been suspended, it has been pulled out of the system, and I'm acquitted. I'm a free guy now. We want to forgive those and people with those bad hearts that always want to see other people crying or in agony, especially people who stand for the truth. Who will save Uganda if this nonsense is on and going on? I want to say thank you to the judiciary. But in the same line, many people are in prisons. Some of them are innocent. They are innocently accused. Others, of course, they have the cases to answer. So I request the leaders that perhaps we need more judges, no more magistrates to take care of these cases. Many people are suffering in the prisons and no one is to advocate for them. They are voiceless behind the bars. There are so many cases where there is a lot of deceit. I pray that they are taken care of in the quickest moment possible. In the same line, we want to say thank you to the Almighty God for we are getting kubanga kanchijire ddala eri eruzira abaana bangi abavubuka ate abandi badde bakulaakulanya eggwanga basibe. Nsaba ekitongole ekiramuzi okubira ddala ku bakulu abatwala ekitongole kino ekyobulamuzi bongere abalamuzi bawere emisango mingi giwulire omukadde katono giggweewo abaana ababonaabona ate nga mulimu n'ababonaabona abatalina misango. Waba mulimu abalina emisango naye babasalire oli akola ekibonerezo n'olwekyo kimanyibwe nti ali ku kibonerezo naye okumusiba avundira eyo ekyo kikyamu. N'ekyokubiri, abantu abawaayiriza ne muteekako bannammwe emisango Katonda yekka yayinza obbasonyiwa. Emitima gyaffe gizitowa nnyo okusonyiwa abantu bwe batyo naye Katonda yekka yakuwa ekisa yakuwa enneema esobola omusonyiwa omuntu bw'ati. N'omuntu asanyukira mu nnaku ya munne ndowooza nabo Mukama akyusa emitima gyaffe oba emitima gyabwe kubanga tewali ayinza kusanyuka ng'aweereza Katonda n'osanyuka mu maziga ga munno. Nolwekyo ekitongole ekiramuzi nkyebaza kubanga ogwange kyagulamudde bulungi era nkikubiriza bongere okulamula emisango mu bwenkanya, mu bwesimbu, mu mazima. Ekyokusatu, nsaba abakulu abatwala ekitongole eky'obulamuzi bongere abalamuzi bangi bayimusa abaana abalabise nti basobola okulamula. Balamule emisango mu budde mu bwangu abaana baveeyo naddala batalina misango. Ndina abavubuka bano noono naye baali bamusiba mu bintu ebyokulimba naye Katonda tumwebaza nti yavaayo noono bwe baatukwata ono ye bamusibira musango mulala noono
omumumanyi ow'embalala sipiika omusango gwo gwali nnyo ku mawulire nawa naye Katonda tumwebaza kuba basabira wano bonna tuzze kwebaza Katonda emisango gino gyatuyisizaamu. Nsembayo n'okwebaza Katonda olwaba Bishop Sibafa abapya Mukama bye yatuwadde mu church eno. Professor John Baptist Matovu Kyambogo University gyasomesa kati nga agenda kufuuka bishop nga 12 omwezi guno mu church yaffe eno eya Evangelical Orthodox Catholic Church. Father Bruno Congo agenda kubeera bishop we Congo ate ne Father Birungi Lutali Naiwan. Twebaza Katonda tinga 12 bajja kusibwako emikono bagende ku ddaala eryokusatu ery'obwepiskopi oba obusaserdoti mu Ekereziya Katolika omutukuvu eyava mu batume. Gamba nti omwana yakubirwamu fete twaliwo ano omwana n'obujulizi n'abalala bali babuwa bonna basanga nga ebintu byalimu obulimba. Nolwekyo tuzze kwebaza Katonda eyatuyambye amazima gano okubeerayo, era mu ngeri emu twebaza n'ekitongole ekiramuzi. Emirundi mingi bazze banteekako emisango mugimanyi abamu eri mu Romani Church be bangoba ate ne bagamba nti nze neegoba n'emisango gye banteekako najjo Mukama n'agituwanguza. Kakati naguno nago twaguwangudde. Saagala kuleeta ntalo ndala, nsonyiwa bonna abakibaddemu okuviira ddala mu bannaddiini bannaffe bwe tuweereza nga tukeleminga ntuweereza Katonda omulamu so nga ate tuli mu byabufuzi ndowooza, tuli mu byakubala bubazi ssente. Mwenna mbasonyiye n'omwana oyo omuto naye musonyiye kubanga baali bamukozesa nsobi ne maama we n'abo abakyala ababiri mbesera bangana abatanda bangana kabajjanga abajulizi nga bababuuza mu kkooti nti ono yaani nga tebasobola nakumanya mannya, era nga bwe kyali ku muwala oli obulimba tebujja kuwangula era obulimba tebuliyingira mu ggulu. Nolwekyo nebaza mwenna abanyambye kulaba nti omusango guno tuguwangula era n'amazima gavaayo. Of course obuvune bwe bantaddeko teri agenda bujjawo, erinnya balyonoonye all over the world naye nze mpeereza Katonda omulamu yalitereeza erinnya lyange. Baagaliza emirembe gya Katonda, obudde buno bwakwebaza era nebaza mwenna abateeseteese omukolo guno. Katulye katunywe nga twebaza Katonda.